الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بذكره تطمئن القلوب. يا رب إن الشمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما أسبل الليل سترا فإلى ربها تحنو القلوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا رسول الله، خفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما تنا مجهد واشتوى الله سبحانه وتعالى abange mwabakkiriza muyitirize okwogera ku weekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu budde obw'okumakya ne mu budde obw'akawungeezi. Nkakasa nti teri asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuleka oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Okumwogerako Allahu subhanahu wa ta'ala kitebenkeza emitima gy'abakkiriza. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ababakkiriza oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne babeera ng'emitima gyabwe gitebenkera kubeera nga batendereza oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Okutendereza oweekitiibwa Allah n'okumwogerako kitebenkeza emitima gy'abakkiriza. Ya Rabbi, mazima ddala omusana gw'emisana ng'omutootomi omu waatugamba, inna shamsa nnahaari taghrubu billayli. Mazima ddala omusana gw'emisana ng'ate era teri musana gwa kakiro. Omusana bwe guba gwase obudde we buwungeera bugenda. Wa shumuusu lquluubi laysat taghiibu. Naye ate ebitangaala by'emitima gy'abakkiriza, ebitangaala ebibeera mu mitima gy'abakkiriza by'ebitangaala ebyo bibeeramu mu mitima gy'abakkiriza lubeerera. Era obudde we buba buzibye nga bukutte ekizikiza, emitima gy'abakkiriza gyo gidde eri oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne gisigala nga gitangaala lubeerera. Nkakasa nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam, mubaka we era muddu we sallallahu alayhi wa sallama, omubaka sallallahu alayhi wa sallama eyabeeranga akkakkanya enzikiriza endala zonna, yabeeranga akkakkanya shiriki, n'abeeranga wansi, n'abeeranga awanika obusiraamu buno, ne beeranga n'essaawa y'olwaleero bututuukako. Tusaba okusaasira n'emirembe bidde eri omubaka sallallahu alayhi wa sallama wamu n'abaamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Nkutira omwoyo gwange n'enjammwe okubeera nga tutya oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ng'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bw'atulagira n'agamba abange mmwe abakkiriza
okukkiriza Allah n'oyitibwa Sha'ban, Abdallah, Fatuma tekimala wabula oyo olina okwongerezaako okubeera ng'otya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. naye gwoba Fatuma ng'ate tosaala swala kitegeeza obukkiriza bwo. ow'ekitiibwa Allah kowoola n'agamba nti ittaqullah, abakkiriza tutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, obutuufu bw'okumutya era okufa tekugeza ne kukutuukako okuleka ng'oli mu abo abasiraamu. bw'oba otunuulidde aya eyo ogyewuunya engeri Allah gye yagisengekamu. yagamba abange mmwe abakkiriza mutye Allah, naye yayongerezaako n'agamba nti okufa tekukutuukangako kubanga teri amanyidde lwagenda kufa. wallahi teri amanyidde lwagenda kufa. nabwe kityo Allah yatwagala tuwangaalire mu bulamu buno nga tuli ku mbeera ya kumutya lubeerera. togamba nti nze nja tandika okusoma Qur'ani enkya, nze aswala nja tandika okusaala enkya, kuba tomanyidde lwogenda kufa, tandika olwaleero. kyekyo Allah kyagamba wala tamutunna illa wa antum muslimun. nabwe kityo abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, أذهب حضراتكم إلى صيدلية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه صيدلية المباركة مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أبد باء الله ببتيبه ورالنا بإذن الله تبارك وتعالى جاقد تشاركوا kufamasi yombaka sallallahu alayhi wa sallama obeddwaliro ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallama. eddwaliro eryo ery'ekitiibwa liwandiikibbwako ku mulyango gwalyo wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmuminin. owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatussiza mu Qur'ani eno nga mulimu okujjanjaba, nga mulimu okuwonya, wamu n'obuluŋŋamu, wamu n'okusaasira eri abo abakkiriza. nabwe kityo abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, adhabu lihadaratikum ila saydaliyati almustafa sallallahu alayhi wa sallam liuqaddima hadaratikum addawa ba'da ma shakhasna addaa. abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, lwaki tugenda okubeera nga tunuulira ku famasi eddwaliro ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallama? tuli tunuulira eddwaliro ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallama tusobole okubeera nga tufunayo okwejjanjaba, tufuneyo ku ddagala, kuba eddagala eryo tulyetaaga olw'ensonga nti ffenna tuli balwadde. twetaaga eddagala eryo okuva mu famasi y'omubaka oba mu ddwaliro ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallama tusobole okubeera nga twejjanjaba nalyo. ibadallah, inna hadhihi alhayatu dunya mali'atun bilbala'i washada'id. obulamu buno obwensi abaddu ba Allah bujjuddemu okubeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa n'ebigezo bingi. washada'id, n'embeera enkambwe etutuukako. kyova olaba twetaaga eddagala ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallama okubeera nga tuwonya ebirwadde. min ayi marad, birwadde ki? bwe nange weebuuza birwadde ki? senyiga, kifuba, ebirwadde naddala ebirwadde by'emitima, ebirwadde obulwadde min maradi alqalaq, obulwadde bw'okubeera ng'omuntu yeeraliikirira talina mirembe. min maradi alkhawf, mu bulwadde bw'okubeera ng'omuntu awangaalira mulamu ng'ali mu kutya. min maradi alaraq, obulwadde bw'okubeera ng'omuntu abulwa otulo, wallahi n'omala wiiki naye nga tofuna ku katundu k'otulo, obulamu ne beera nga bukkaluubiriza. nabwe kityo abaddu ba Allah ab'ebitiibwa, tugenda kubeera nga tufuna eddagala ly'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, era bwe tunaaba tuligoberedde ne tuliteeka mu nkola, wallahi subhanahu ba'da Allah tetugenda kubeera nga tuddamu kufuna bulwadde obwo. wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abaddu ba Allah, obulamu bwe tuwangaalyamu essaawa eno tuli mu kweraliikirira school fees. essaawa eno weeraliikirira renti, sente ogenda zijjawa, oli mu kweraliikirira. essaawa eno embeera nkakkali gy'oli
owulira toyina mirembe kuba owekitiibwa allahu subhanahu wa taala aqsama khaliqu linsana qaila alayire yatonda omuntu ng'agamba la uqsimu bihatha albalad tasobola butalayira owekitiibwa allahu subhanahu wa taala ekyalo ekyo makka oba ekibuga ekyo makka allah tasobola kubeera nga takilayira wa anta hillun bihatha albalad nawe omubaka sallallahu alaihi wasallam oyina eddembe mu kibuga ekyo oba mu kyalo ekyo makka wa walidin wama walad owekitiibwa allahu subhanahu wa taala n'alayira omuzadde n'omwana we n'ezzadde naye ebyo byonna allah abilayira ng'alina ensonga lwaki abilayira n'agamba nti laqad khalaqna al insana fi kabad owekitiibwa allahu subhanahu wa taala yatonda omwana adamu ng'amutondera mu bulamu obuzito obulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu bukakkali togenda kweyagala lubeerera wallahi la ojja kufuna ku bulwadde ojja kufuna ku bwavu ojja kufuna ku bikusoomooza mu bulamu bwo naye nga bwebwe obulamu allahu subhanahu wa taala bwe yatutonderamu ng'abaana adamu abaddu ba allah b'ebitiibwa eno edduniya saawa yonna tugenda kubeera nga tugirekawo hiya ddaaru ma lanfaasu illa laha lubbun ladayha wa ma lajsaadu illa aqaa'iru إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد فإحسانها سيف على الناس باتر تربى الفتى حتى إذا تم أمره دهنته كما ربى البهيمة باقر كما ربى البهيمة جاسر فإن تكن الأيام فرقت بيننا فكل امرئ يوما إلى الله صائر toto myamua tugamba mufunze tabaddu ba allah b'ebitiibwa edduniya eno mukka mwerere etubuzaabuza n'etumalamu nebeera nga etubuzaabuza okuva eri allahu subhanahu wa taala nga bw'onaalaba omuntu waanaakola emirimu gye n'abeera nga abeera ku dduniya obulamu bwe ne buwangaalira nga ali ku dduniya ne bwera ku makyanga emmotoka gy'abadde alwanira gy'abadde ayagala okubeera nga agula jattiddeko n'abantu nebeera nga yo kennyini emmotoka emumaliriza netugamba nti yagudde ku akisidenti edduniya eno etwemazaamu naye ate nga yo kennyini egenda kubeera nga etulya omutontomi ono n'agamba nti kifaanaganako ng'omusinja omuntu asala ennyama oba omuntu alunda omulunzi nga bw'anaalunda ekiriga kye n'akiwa ebyokulya n'akyagala ate ne butuuka ekyanga agenda kisala nabwe ekyo edduniya eno bwetu bweri fasalu baddu ba allah b'ebitiibwa buuza munno oyo akuli okumpi maatha ra'a ba'da ma farraktana kikyalabye oluvannyuma lw'okubeera ng'ayawukanye wakati waffe ng'amaze okudda eri allahu subhanahu wa ta'ala kikyasiŋŋaanyeeyo mubuuze kubanga ffenna wallahi abali wano tugenda kubeera nga tusinkana okufa kyova olaba omutontomi yagamba kullu bni untha wa in talat salamatuhu buli mwana wa mukyala yenna buli omwana yenna buli ekizaalibwa ekikyala kyonna buli muntu yenna kullu bni untha buli mwana yenna azaalibwa omuntu wa in talat salamatuhu obuwangaazi bwe ne bwebubeera nga buwanvu butya nga yeeyagala ng'obuwangaazi bw'awangadde emyaka 10 awangadde emyaka 5 ng'ali mu kweyagala obulamu bwe tebuliimu bulwadde agamba nti yawman ala alatin hadabai manqulu bugenda kutuusa enkya wallahi nga tukutadde katanda ako nga tukutwala okusinkana owekitiibwa allahu subhanahu wa taala kyava agamba omutontomi ono n'agamba nti faidha hamalta ila alqaburi janazatan bw'ositula omufu yenna n'omutwala n'owerekerako okubeera nga muziika munno fa'alam beera ng'okitegeera innaka ba'daha mahmulu oluvannyuma lw'eggwe gwe bagenda okuddako okubeera nga basitula so obulamu buno obw'edduniya baddu ba allah b'ebitiibwa tuli mu kuwangaalira mu kubeera nga tugenda kudda eri w'ekitiibwa allah nabwe ekyo tuteekeddwa okubeera nga twetereeza tubeere nga tumanya biki byetuteekeddwa okubeera nga tukola mu dduniya eno abaddu ba allah b'ebitiibwa tugende omubaka sallallahu alaihi wasallama ne tubeera nga tubuuza mu ddwaliro lye ne tumugamba ya rasula allah maatha nasna
يا رسول الله تينزا قلتك إذا نرى في المنام أحلاما مفزعة senga tuba twebase ne tulaba ebiroto ebitumalako emirembe bwe tuba twebase tulota obwo nabwo bulwadde buli awo omuntu aloota ebirotoloota ekirooto ne kimumalako emirembe emisana nga buli wajjukira ajjukira babadde bamutta mu kirooto ajjukira babadde bamusibye mu kkomera aloose ebirooto ebimalako emirembe omubaka sallallahu alayhi wasallama atuwa eddagala n'agamba sallallahu alayhi wasallama arru'ya salihatu min Allah ekirooto ekirungi kiva eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba oloose ekirooto kyonna ng'ekirooto ekyo kirungi ekyokulabirako Allah akuwadde hijja oloose oli mu Makka oli ku hijja oli ku tawaafu weetooloola Kaaba oloose omaseeko Qur'ani oloose ofunye riziki gy'ofunye manya nti ebirooto ekyo kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala era eyongerezaako edduwa n'ogamba nti nsaba owekitiibwa Allah abeere ng'akituukiriza nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba walhulumu min ashaitaani ate ebirooto ebikyamu ebikumalako emirembe biva eri shaitaani faidha raa ahadukum ru'yan yukrihuha senga omu ku mmwe alaba ekirooto ng'akyetamwa ekirooto ekyo nga kikumazeeko emirembe oloose bakugoba oloose omwana waafudde oloose maama waafunye obuzibu nabbi sallallahu alayhi wasallam atuwa eddagala olwo nno tuli mu ddwaliro ly'omubaka sallallahu alayhi wasallam bino togenda kubifuna ku dokita yenna sallallahu alayhi wasallam akusomesa akuwa eddagala agamba bw'ofuna ebirooto ebikumalako emirembe kyoba okola falyasta'idh billahi min sharriha kyosookera ddala kwe kubeera nga weekingiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala okuva eri obubi bw'ekirooto ekyo n'ogamba nti a'udhu billahi min sharriha n'oyogera ekigambo ekyo nga weekingiriza eri Allah okuva eri obubi obw'ekirooto ekyo ky'oloose nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba wala yuhaddithu biha ahadan tokinyumya tokibuulirako omuntu yenna ekirooto ekibi bw'oloota ngo maamawo masalan ekyokulabirako maamawo Allah amujjuludde omwana wo afunye obuzibu afunye accident togenda n'onyumiza omwana we ekirooto ekyo n'omugamba nti nno gwomanyi nakuloosa ogudde ku accident nakuloosa ofudde nabbi sallallahu alayhi wasallam atuwa amagezi n'atugamba nti tekinyumyako fa innaha la tadurru insha Allah ekirooto ekyo tekijja kubeera nga kikutuusaako bulabe bwonna biiznillahi tabaraka wa taala mu hadithi endala omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba bw'oloota ekirooto ekyo ekibi ozuukuka n'obeera ng'ogatta emikono gyo bwe giti ebiri n'okola ekibatu n'obeera ng'osomera mu qul huwa Allahu ahad emirundi 3 ne qul a'udhu bi rabbil falaq emirundi 3 ne qul a'udhu bi rabbin nas emirundi 3 n'obeera ng'ofujjafujja mu bibatu byo n'obeera nga weesiimuula omubiri gwonna sinaki n'obeera ng'okyusa oludda lwe weebakiddeko n'obeera ng'owona ebirooto ebyo abantu bangi tebafuna tulo abantu bangi bawangaala mu bulamu nga beeraliikirira olw'ebirooto bye baaloota naye omubaka sallallahu alayhi wasallama ategeeza n'atugamba arru'ya saliha min Allah ekirooto ekirungi kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala amma ebirooto ebikyamu biva eri shaitaani era tulina okubeera nga twekingiriza obubi bwabyo omubaka sallallahu alayhi wasallama mu hadithi endala n'atugamba lam yabqa min ba'di min an-nubuwwati illa al-mubashshirati nabbi sallallahu alayhi wasallama agamba tewasigala bubaka bwonna oluvannyuma lwange tewali bubaka bugenda kukka tewali agenda yitibwa nabbi oluvannyuma lw'omubaka sallallahu alayhi wasallama illa al-mubashshirat okuleka okubeera nga Allah agenda kusanyusa abamu ku baddu be qalu wama al-mubashsharatu ya rasulallah basahaba ne babuuza mubashsharatu yeriwa ya rasulallah okusanyusa okwo kwoyogerako kwekuliwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ru'ya saliha kyekirooto ekirungi Allah bwakutuusaako ekirooto ekirungi n'oloota ng'ogenze mu hijja n'oloota ng'ofunye riziki n'oloota ng'ofunye embeera ennungi manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akwagala era amaze okubeera nga akussaako essanyu maama waffe omukkiriza Aishatu radiyallahu ta'ala anha maama waffe Aishatu radiyallahu ta'ala
atutegeeza mu hadithi emu n'agamba nti ra'at dhata layla thalathata aqmarin saqatna min as-samaa'i fi hijriha. Mama waffe Aisha radhiyallahu ta'ala anha ategeeza lumu yaloota ekirooto n'abeera ng'alaba emyezi esatu nga givudde waggulu ne gigwa mu kisenge kye. Bwe yaloota ekirooto ekyo ng'alabye emyezi esatu gigudde mu kisenge kye, yeebuuza nnyo n'agamba kirooto kikino kye ndoose. Kyava agenda ewa taata we Abubakari Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu n'amubuuza n'amugamba, ya taata wange ndoose ekirooto bwe kiti. Abubakari Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu amuddamu n'amugamba nti sayudfanu fi hijratika thalathatun min udhama'i rijal, mu kisenge kyekyo mugenda kubeera nga muziikibwamu abasajja basatu abanene mu Busiraamu. Olose ng'olaba emyezi esatu gigwa mu kisenge kyo, mu kisenge kyekyo mugenda kuziikibwamu abantu basatu naye nga babbeeyi. Asooka era bwe kityo gwali asooka omubaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yafa bamuziika mu kisenge kya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Owokubiri Abubakari taata we yennyini Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu naye bwe yafa bamuziika mu kisenge kya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Owokusatu Faruq Umaru al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu naye bwe yafa yaziikibwa mu kisenge ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallama. Ngamaliriza abaddu ba Allah b'ebitiibwa, abasajja babiri bajja eri omumanyi ayitibwa Ibn Sirin. Ibn Sirin rahimahullah yali omu ku abo Allah be yawa okuvunula ebirooto, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo akiwa gwaba yagadde. Naye abasajja bano bwe bajja eri Ibn Sirin, omusajja omu n'amugamba nti yabna Sirin, naloose nga njaziina. Musajja owokubiri n'amugamba yabna Sirin, naloose nga njaziina. Kwegamba bajja n'ekirooto nga kyekimu. Musajja yasooka Ibn Sirin kyava atunula mu kyenyi kye. Bw'atunula mu kyenyi ky'omusajja ono n'alaba ng'asibye emitaafu, ng'omusajja ono alimu embeera y'okujeemera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Sirin kyava amugamba nti gwe oli mubbi. Ate owokubiri Ibn Sirin kyava atunula mu kyenyi kye n'alaba ng'omusajja oyo alimu okutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava amugamba nti ate gwe yaloose ng'oyaziina era owokubiri gwe ate ogenda kukola hijja. Fata'ajjaba, abaaliwo ne beewuunya Ibn Sirin ebintu abivunudde atya, bazze n'ebirooto bye bimu naye ate nzivunula nga yanjawulo. Kyebava bamubuuza ya Ibn Sirin, kaifa sinadatta al-amru lihadha wa dhaka, ensonga ogikutte otya nga bitubuzaabuzizza ekirooto kyekimu naye nzivunula nga yanjawulo. Kyava abagamba nti ntunudde kwona asooka ne mulaba ng'akola amaasi, kuba ebyenyi byabo abakola amaasi bw'ojeemera nnyo Allah omutima guguba. Omutima gumala okuguba n'otandika naawe nga tokyayina nsa yonna, nga naawe kennyini feesi yo ebintu bye tuyita ebinene ng'obiraba ng'obutini olw'okubanga oyitiriza okukola amaasi. Kati Ibn Sirin yakiraba ekyo n'agamba nti wenkirabye nenjijukira aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gyatugamba mu suratu Yusuf, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuha al-'iru innakum lasariqun. Kyafayo kya Yusufu alayhi salatu wassalam kyafayo kiwavu, sobola kubeera nga nkiyingiramu. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yategeeza ntugamba nti omukowoozi yakoowoola n'agamba abange mu abatambuze abazze okunona ebintu mulimu omubbi mumwe. Kati Ibn Sirin najjaawo ekigambo n'agamba nti engeri ono gyakola maasi alabika mubbi, nga yesemesa aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate munne oli owokubiri n'abategeeza n'abagamba njijukidde aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
oluvannyuma lw'okubeera nga ndabye omusajja oyo mu kyenyi ng'alimu okutya Allah. Tuvulaba abasajja abatya Allah subhanahu wa ta'ala abasoma Qur'ani ng'esswala zonna zisaala, wallahi ebyenyi byabwe biba byanjawulo. Kyava mugamba ate yonjukidde aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratul hajji وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. يجوكيدde aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala egamba ng'alagira Ibulayimu alayhi salatu wassalam abeere ng'ayaziina eri abantu bajje babeere nga bakola hijja. Nabwe kyabaddu ba Allah b'ebitiibwa, ekirooto kyonna ky'oba olabye ng'ekirooto ekyo kikumalako emirembe, manya nti kivudde eri shayitaani. Ekisookera ddala tokibuulirako muntu yenna. Ekyokubiri, beera nga weekingiriza nakyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okuva eri obubi obukirimu. Ensonga ey'okusatu, beera ng'omanya nti tekirina kabi kagenda kukutuukako biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبدوا الله بمتيبة والوالدون قاتولي مدوالي اليوم بك صلى الله عليه وسلم ثم زوقفون الدقالين وموت السيقابة روسي بجام أقولاتا eddagala omubaka sallallahu alaihi wasallam alituwadde. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, era tuddayo omudwaliro ly'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne tumubuuza ne tumugamba, ya rasulallah, tukola tutya senga omuntu aba aweereddwa ng'omuntu nga tasobodde oba nga tasobola kufuna tulo, mu Luwarabu tukiyita al araq, omuntu okuggwebwako emirembe n'alemwa okufuna kutulo nwe tubanga tutini bwetu. Wallahi omuntu agenda mu buliri sawa amaze asha amaze okulya ekyeggulo sawa nga 4 oba sawa 5, wallahi n'abeera mu buliri paka subuhi. Otwone tugaanira ddala, ayinza okubeera nga alina ebirowoozo, ayinza okubeera nga alina embeera ey'enkakali emuliko ku mutima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuwa eddagala. نبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى وكالة الأنبياء العائشية. عائشة رضي الله تعالى تكسنة قامبة ماما وابكرزة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجو مسجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له عدم النوم ليلا. غاينيسو يمو لكنيا قامبة يا رسول الله، wallahi otulo situfuna kiro, otulo tubuze ekiro situfuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama dagala kiri yamuwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama dagala kidozi kije yamuwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama amugamba, idha awaita ila madja'ik, bw'oba ogenze ku buliri bw'okubeera ng'ofuna otulo, beera ng'osoma ebigambo bino. Gamba a'udhu bikalimati llahi tamma, bigambo byangu nnyo byakwata biiznillah. A'udhu bikalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadi. A'udhu bikalimati llahi tamma min ghadabi wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. Nekingiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo bye byonna ebijjuvu okuva eri ebibonerezo bye n'obusungu bwe n'obubi obuli mu baddu be n'obubi obuli mu shayitaani. Nobeera nga weekingiriza ebigambo ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Aisha radiyallahu ta'ala ategeeza agamba ennaku 3 ezayitawo ng'omusajja oyo amaze okufuna ddoozi eyo, n'agenda n'agikozesa, n'addamu ebigambo ebyo.
atugamba Aisha nti oluvannyuma lw'ennaku 3 omusajja yadde eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah owange gwombaka wa Allah nkulayirira Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde omwoyo gwo mu mikono gye wallahi billahi tallahi oluvannyuma lw'okusoma ebigambo bye wampa ya rasulallah ennaku 3 bwe ziti nafuna otulo nenneebaka Allah n'anjijamu okutya mu mutima gwange nkulayirira Allah nsobola n'okuyingira mu kiyumba ky'empologoma mu budde obw'ekiro qawwa qalbahu mutima gwe gwaguma wa thabata lisaanu olulimi lwe ne lunywera olw'ebigambo ebyo sallallahu alayhi wasallama bye yamusomesa nabwekyo abaddu ba Allah eddagala lingi nnyo naye olw'obufunda bw'obudde tujja kubeeranga biidhnillahi tabaraka wa taala tusembyayo eddagala nga lyangu nnyo omubaka sallallahu alayhi wasallam liyatuwa mu hadithi ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu olw'obufunda bw'obudde nja kugivuunula mu Luganda. Ubay ibn Ka'b agenda eri rasulu sallallahu alayhi wasallama namugamba nti ya rasulallah njitiriza nnyo okubeera nga nkusaalira nnyo ku swala mwemba nsaba nkusaalira nnyo nyinza kuwa kyenkana ki mu dduwa yange wemba nkusaalire kyenkana ki sallallahu alayhi wasallam nagamba mashi kyonna kyoba oyagadde kyava agamba Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu ya rasulallah oba edduwa yange nkuwa ekimu kyakusatu kusaalireyo edduwa yange wembanga nsoma edduwa yange nga nsaba Allah mu ssaawa emu nkuwa eddakiika 15 nga zizondi kukusaalira busaalizi nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti kirina buzibu fa in zidda fa huwa khayrun laka naye bw'oba oyongeddemu kyekisinga obulungi gy'oli. kyava agamba Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu ya rasulallah oba nkuwe kwota oba nkwongeremu ku ddakiika nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba fa in zidda fa huwa khayrun laka bw'oba oyongeddemu nonyongeramu kyekisinga okubeera ekirungi gy'oli. Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala kyava agamba ya rasulallah oba nkuwe niswe eddakiika webanga ebadde essaawa nkuwe eddakiika 3 nga ndi kukusaalira nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba fa in zidda fa huwa khayrun laka bw'oba oyongeddeko ku ddakiika eza 3 n'onsaalira nnyo kyekisinga obulungi gy'oli. Ubayyi bwe yalaba ensonga eyo n'agamba ya rasulallah fa aj'al li kulla salatin lak edduwa yange yonna essaawa yange yonna kanjikuwe yonna ngikusaaliremu essaawa nnamba byonna bye mbadde ngenda okusaba Allah kankusaalire musaalizi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyava ayogera ebigambo bino n'amugamba nti kati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba okikoze ekyo n'onsaalira essaawa nnamba mu dduwa yonna Allah amaze okuggyako olukalu ku mutima gwo yakfi hammak Allah amaze okubeeranga akuggyako obuzito bw'ofuna ku mutima kuba wallahi tulina obuzito ku mitima tweraliikirira tuli mu mbeera ey'okweraliikirira ey'okuggwebwako emirembe naye wosaalira nabbi sallallahu alayhi wasallama n'oyitiriza okumusaalira ng'otambula ng'oli mu kidduka wallahi n'osaalira nabbi sallallahu alayhi wasallama hadithi ntuufu teriko ttaka lyonna nabbi sallallahu alayhi wasallama agamba nti Allah akumalira n'akuggyako obunyigirivu obweraliikirivu obukuli ku mutima seekyo kyokka wayufaru dhambak Allah n'akusonyiwa n'amazambi go. Neryo ddagala lyangu nnyo okubeera nga tulikola wallahi kigezese onakusaalira nabbi sallallahu alayhi wasallam emirundi ekisukka 10 wallahi kigezese saalira nabbi emirundi 10 kyangu nnyo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad obanga bwe tumusaalira mu swala n'obeera ng'oyitiriza okusaalira nabbi ng'omusaalira ojjawulira wallahi nga tukyalina kizibu ku mutima naye ng'ate obiina naye nga toweeraliikirira bizibu bye weebiri naye nga toweeraliikirira Allah amaze okubeera nga akuwonya omutima nabwekityo baddu ba Allah b'ebitiibwa olw'obufunda bw'obudde inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.